Lubalusewa TV mazima ku mazima. Matuga Estates Properties natera tukutuusizako plots ku bei rahisi ddala, ku bei rahisi ddala okuvira ddala ku milioni 4. Matuga kasalirwe tuina estate yaffe empya gye tuguddewo ya milioni 4 futi 25 kwana ziri kumpi n'ekkubo access road weziri, so osobola okujja n'okukulambuza n'osobola okubanga weewangulira plots zino futi 25 kwana ku milioni 4. Tuina ne estate yaffe nayo ng'eri Matuga kasalirwe eno nga futi 25 kwana ya milioni 6, wabula ng'eno eri ku kkubo ddala, evira ddala ku kkubo ddala erive Matuga okudde kasalirwe. So nayo mujeyune tubere nga tugibatuusaako. Tusazeewo okubawa ofa eno olw'omwaka omupya ogutandika ne tugamba katubayiwemu ate ebipya ku bei rahisi. Futi 25 kwana tuinayo ey'emilioni 4 ne tubeerawo ne futi 25 kwana ey'emilioni 6, kisinzira wawo oyagadde na buwanvu ki bwoba oyagala. Tuina ne estate yaffe empya eri Matuga Sanga nga wakava mu tawuni y'Essanga ng'odde Gombe ku luguudo oluva e Matuga okudde Semuto. Eno kumpi eri ku kkubaawo mita nga 2 byokka okuva ku kkubo, futi 5 ku 100 ya milioni 27. Eno ya kyapa, olumala okusasula ogenda n'ekyapa kyo mu ngalo. So mutwe yino tubere nga tubatuusaako ebyakabi ffe ba Matuga Estates Properties. Lubalusewa TV mazima ku mazima. Tukwaniriza gwe na josinziro kubanga otugoberera. Eno ye Lubalusewa TV. Tusangibwa ku mikutu emigatta abantu omuli ogwa YouTube Lubalusewa TV, Facebook Lubalusewa TV ne ku TikTok Lubalusewa TV Uganda. Nenga TikTok tuinayo wa mirundi ebiri, waliwo ne AJ Pro. Buli kye tukola wano kwa AJ Pro kisangayo ande ne ku Lubalusewa TV ku TikTok na era no bisangayo. Tukwaniriza gwe na josinziro kubanga otugoberera. Mohamed Katabira gegange buli wonda banganzize ne munywanyi wange ono lule Bombo Road omanyirawo nti oluyitaayita tuba tuzze okumanyisa biki ebigenda maaso mu mawanga amalala n'ebya Uganda ebya Uganda abagikola ne muganda wange je Samuel kati producer naye kati we mulaba wano manya tugenda mu mawanga agaliwa bweru wa Uganda oba bwe tuba tuzze mu Uganda tuba tuogera ku ebyo ebiba byaliwo kuba president abaliwo biki bye bakola kyemanyi Bombo Road byonna bimanyi era program ezidaka mu maaso abali babimbuuza mugenda bweru ebya Uganda lwaki mubireka ono tujja kumweta na bya bikusunsu ye bulungi amini biki yakola government eriko mu yeyagalira byetunze byonna tujja kwa tubikutuusaako naye nga twakusuubiza sabiti ewedde tugenda kugwanga erya South Sudan. South Sudan olunaku olwaliro gye tugenda okusimbako essira kiki ekiremeza olutalo mu South Sudan. Salva Kiir ne Riek Machar obutakanya buvaawa garanga singa yabaddewo wano buno obutakanya tebwandi baddewo byonna olunaku olwaleero ogenda kubanga obimanya naye kansoke nkujjukizemu Moshi Media katono nnyo. Moshi Media bano bakugu mu kukuba ebifaananyi, okola banners, okola posters, buli kimu ekya branding ky'omanyi. Bw'oba oyagala kukuba kifaananyi kitasiiwuuse naawe n'otunula ku mukolo gwo n'ogamba ddala yenze omukolo gwabadde gw'amaanyi tekisiiwuuse, Moshi Media mwekwate byonna nga wemanya akola video editing byonna abisobola. Kasita owulira nti Moshi Media manyi ebyo byonna byenjogeddeko abimanyi. Nammwe abamasomero mwagala bakolya bubbolo kiwazi ate wali abeesimbyewo ofa yazze bakubira posta ne bagikutimbya ne mu kinu gy'ogenda okwesimba ku kasenta akatono nnyo muveri gye babadde bababbira nga atimba mulala nakubisi na printinze mulala. Moshi Media ofa yazzeeyo. So okumanya ebisingawo kuye enamba z'essimu weziryawo wansi mukubireko oberenga muwayamu ate mu booking ate bw'omugamba nti enamba gye ku Lubalusewa TV ate agenda kusalirako nnyo lule Bombo Road. So ko obuze kuba tulaba tutandikirawo. Abatulaba mwenna mbalamusizza muli mutya muje baleko gye mukola mwe bali kugula data mwe bali okusubscribinga mwe bali okutulaba mwe bali kwagala nsi yammwe. Amina. Olwaleero nga nkugambye tugenda mu South Sudan naye tubadde tujja wano ku mpewo. Bombo Road alina akamusiye ketwaleka Kongo. Ngenda soka muwa omwaganya. Asoka akaguse akafe akali Kongo katono nnyo tukwate kugwanga lya South Sudan. Obadde olina akakusiiwa. So kukagambe banna Uganda ku kiki ekiri ebunya. Era banna Uganda nyongero bategeeza nti
ensonga y'e Congo buli lunaku egenda kuba ng'ereetayo eggulire eppya era Congo tukyagifollowinga bulungi nnyo okulaba biggwerawa abayeekera banaafuna omwagaanya era banawulirizibwa era bo gavumenti yaabwe eneeba yanjawuloko okuya Kisekedi so kakati tujja kubanga nga wetugenda mu maaso naye nga wetwekoonayo okeerema tulinnyayo osobola okulifaalingayo okwo ku kiri eno nga bamulaba ekiri eri era batuuliza bo bajja tugumiikiriza kubanga yo Congo yo tujja giba bwe yaddala mu tujja kuba tujja ba updating nga buli so kakati gye mutabadde wiiki eyo ewedde Congo ebadde era waliwo ekitundu ky'Ebbunya tunayo baganda baffe ab'Ekasese jjukira nti n'obwenzululu obwakabaka bwa enzululu bwe bagenda mu matikkira gaabwe osanga nti abantu abajja okwatendinga amatikkira tebavaawa bava Congo bebasinga population bebo abava Ebbunya 30 pojja kulaba nga 50% I mean 70% ate everi nga te 30% yeri no side kati olwenzululu kitegeeza abantu abalwenzululu abasinga bali Congo yes bali Congo olw'olusozi olwo ne ensozi ezirinaanaganye n'ensala engeri gye baazisalamu nti ekitundu ekimu bakiteeka nnyeri eky'abantu abaali eno tetusobola kweyongeza twalaba kwano mu biseera bya mining akubye Kenya paka kutukana n'akuba Tanzania n'agamba wano Uganda kituufu kubanga tetusobola kikola Congo kati abafuzi b'amatwala abo balaba nabo batweteramu be basinzo twetera entalo zino zonna nti bo bakolanga byabwe nga ye ekimujjidde ku mutima essaawe bamanyi beyongezanga n'ettaka ne beewa ne bagamba awo tuwaddewo awo mpaddewo kabaka awo mpaddewo gundi Stansani mugwanya naye abasajja abo kati balina ebintu bingi nnyo bye baatukweka ate kati wetugenze nga generations zino zigenda zikula tugenze okukola research waffe nga tulaba nti baatubikkiranga nnyo akatambaala nti balinanga ensonga nnyingi nnyo lwaki baatutemanga ne balekanga abantu baffe mu mawanga amala ate ffe ne batutemamu ne tusigala eno so ebiseera ebisinga byalinga byanfuna n'okuba nti balinga tebaagala kugambwako nti olw'ensonga nti baatuukanga okubanga baagala okubba ebyobugagga byaffe naye olw'okuba nti abantu b'ekitundu ekyo babeeranga bangi ate nga balwanyi kati baddiranga bamu ne babawaŋŋangusa ne bakrosinga ne badda sayidi endala kati ne babatemerako ne bagamba mwe mubeere ffe tubeere eno ntuli Uganda yomuli temusala amatwale temusala layini eno naye nga kyalinga kiri kyabeeranga kyabumenyi bw'amateeka ne kati ssaawa zino ab'Ekasese waliwo abadde era baagaanibwa nga sayidi era y'Ekongo tebafaako ebaga Bannayuganda neno Uganda egamba amwe muli be Congo kakati nga walaba nti Uganda is a land of free nti nsi ya ddembe nsi omuntu omugwira ava n'eri najja nayingira wano mu Uganda akola byakoze omugwira yagalira mu Uganda osinga ne munnansi bulungi neyagala kati bo bakimanya ne bagamba de mutugoba kasita tulina eno amataka gaffe amayumba gaffe tujja gendanga e Uganda kati babeera ya Uganda embeera nayo neetabukamu ng'eri ye wali ebyokulya ne badda eri kakati nze ndowooza kati gavumenti yafunye kibadde nga kijiruma kati mukubanga kibadde nga kijiruma laba ekya Congo ekya Goma ne Kivu wekibakwata omubabiro kati ate jjukira otalo ne babadde balugoberera olw'ensonga nti Uganda ekyalina refugee camps ennene ez'Abakongo bonna bali eno waffe kati bakitunuuliddemu nti after all bonna baveeri ffe tubayamba nga bani abakitunuddemu bana Uganda ejje lyaffe kati nze era kino nakiwagidde era nakyagadde ekya Uganda naye okutaking over ekiwayi naye Uganda naye byakwakkudde Congo naye Uganda naye yasazeeyo ekiwayi ekifi nekyeza yagenze mu nju ya neighbor nekwata mu nva babeera wano ne babba bitabakwatako naye ate olwo ebyo ebibakwatako anti eby'omusiru omugezi yalya kugamba amagi ga Uganda gayingidde Congo ne gawamba ekibuga kye bayita Bunya ne gakitwala ne gataking over kati amagi ga Uganda ge galiyo bwe kiri obuyinza ga bujjewo tewali chief of staff ani kati soyinza kumala galumba gwanga lyetongodde mbu ate wambemu ebibuga olw'okuba mulimu abannansi b'eggwanga lyo ekizibu ekiriwo
ekizibu ekiriwo ne bannayuganda banaabafirika kitwale mu kutegera kiri kimu nti gw'ogambye nti oli akuwambye naye akuwambye gwawe waawambye oyinawo ki kiva bakugamba nti woba olina ettaka ly'obutali kubbako likozese neoliberawo nga sinalikozesa lwaki oyo ojjamu omwoyo ogulookalooka anti gwe batolikozesa bazadde baba baaliriddawo okukugulira naawe anti oba tolikozesezza anti oba owadde omubbi omwaganya okujja oddikozesa kiranga wonobeera ne mukyalawo nga tomulabira oli naamulabira naamutwala kali oba otendereza mubbi nti akozeseza obukujukuju okusinga nanyi ntaka nti simutendereza naye nkulaze nti buli wootafa ku kintu kyo manya waliwo agenda okukyamuva lwakikutwaleko kiyinza okubeera ekikyo naye waliwo agenda okukyamuva lwakikutwaleko olw'ensonga atasobola kukola kiki yes kakati essaawa zino Uganda ebyobugagga birabika bikendeddemu ate ebisinga eri ate eri waliyo olutalo bunya waliyo ku byobugagga biyitirivu ebirombe gyebiri eyo Kongo byonna kyolina omumanya ejjudde bya bugagga ebirombe gyebiri emiti gyegiri embaawo naye kale bwe tuwamba ebirombe ng'ebyo ebiri ebbunya Uganda eganyulwamu nga Uganda nga bannansi ffe ate kati Uganda tani za gold zetutunda zonna ebweru oza zonna zivaawa sente z'abantu sekinnomu oba za gavumenti nga yo anti kati babala nti gavumenti ne obagwe muntu sekinyomu gwatunze era babala nti ono gold avudde wanti wewe ne munnamagye gwe nawulirako awo ng'alina sikando za gold nga ali mukufera gy'emirimu gyabwe waliwo n'omulala yeekwekedde mu bammanerenda bamuyita Mugalula ali awo yeekwekedde mu bammanerenda naye agendeyo abayeekera ebirombe bibawamba kati bafuna ba blockers abaleeta abasimi ne bikini ne ba subcontracting basima ne balita eno ne batunda naloliyako wano n'omuyimbi bali muno kati mwemugane mulowooza nti ne mugamba abayeekera kyova nakugamba nti ekigambo ky'abayeeka kyaba kivaawo olw'ensonga nti ojja kukyogera nga gwokyogera naye nga y'omu ku bo kubanga abayeekera siba green siba blue osobola gamba abo bayeekera gwonyumiza yegye genda wano ku Cayenne waliwo ebbala eryawo Bukoto bagita Cayenne yali oba kati bagikyusiza n'erinnya babeere omwe banywera genda ku Pearl of Africa naye Uganda tulina intelligence basula wali nanti kusobola kuvuba abantu abo bwe kibeera nga batusobola okugenda Kenya ne tuvubayo beesige naye ate abayeekera abatigomye eggwanga eritulinaanye ne babeera nga bali wano bali wano bali mu mabbaala babeereyo mu mabbaala ne bajoge bagula amacupa ag'ebbeeyi gano ecupa ebeera mu bbaala ne balamu omwaka balina sente jjukira kati eri sente zaabwe money in hand cash money sente zaabwe zitambulira mu ngalo buli kyogira banka sawa nabagimenya kati bo sente zaabwe zitambulira mu ngalo balina cash waabwe ku mabega ku kabina mu nsawo balina cash waabwe so kati abantu bano balaba era bubanga oliyo mu bifo ebisanyukibwamu oli mu hotels ezo ekigambo nti abayeekera ba M23 kyejjemu bali buli wamu tulina muno monna bajjudde muno buli wamu kyoyina omanya mu Uganda kubanga oyinza okyogera bwotyo nti ffe tubatereka naye nga ate tekyandibadde nnyo bwekyo nti olw'ensonga nti nga we nkugambye nti omuntu abeera eri ng'alinayo amaka ng'era gy'akolera tugeze ng'alina connections z'amaanyi nti kati eno Uganda ngenda kutwalangayo embaawo kati eri nga yamanyi abasala emiti gy'embaawo nti Uganda ngenda kutwalangayo gold nga yaeri yalina baadiringa abasima abalina ebirombe kubanga eri ebirombe bya gold obanga zze nga olaba kati wano eri ewange nti mpangisa ettaka ly'okukubamu bulooka abavubuka bajja nti sina we nkuba bulooka n'omugamba temaawo n'omusalirako n'agamba ngenda kutema bulooka emitwalo 2 n'omugamba gitemaawo ebirombe bya bulooka kati Kongo akuwayo emitwalo 2 buli mutwalo gwa bulooka bakuwayo emitwalo 2 kati ate Kongo bagamba nti nkuwaddaawo oba fuuti 2 ku 10 awo kati wogenda okuyiikuula kati n'oyiikuula ng'okka wansi kati bano bagenda ne bafuuka ba bulokers bafuna n'abantu wano bavubuka babajja wano abasajja baki bava ne bagenda ne basima eri ne bamala ne badda kati nga tufundikira Kongo oyo tugende ku South Sudan
simanyi oba olina ku idea ya zaabu ono. Zaabu chemical ki ebeera mu zaabu era kye kimufuula ow'omuwendo ennyo okubeera nga atusa n'okuttisa abantu. Kuba ndaba gye bamusima wabawala ne bakola ekibaafu kiramba ne bajjamu obuntu bwebuti bumiringu bwebuti naye ne bututisa abantu okufa obufi. Nanti kubanga gold kyekintu kibakolamu ekintu ekyokweja bage bayita amasapezi bulingi byani ebitatalaga kutatalaga ate ekyokulala nti kati abantu bangi omanyi ffe tulina ssente. Omusajja abaane trailer olaba eno 40 feet nga ejjudde sente ng'ejjudde tugeze ayete si sente nteze local currency ayinza okubanga yonna agisibye $1 ng'ejjudde nga ya muntu omu n'agattako n'endala ne bulumurumu n'obusengesenge ng'oli alina container ya 40 feet ejjudde dollars. Kaakati batandika okwewala engeri y'okuterekamu ssente nnyingi ennyo bwe zityo nti olw'okuba ssente zima nezikukula sente zikukula. Kakati kyebakola bagulamu gold ate gold alinnya si gold tatas biringa bino byembira soma bitcoin bikoze bitya kati gold coin ebitundibwe abagagga abo ebyo nene bagezaako ku minimizing abasajja balina ssente. Kati gumusajja nakugamba alina $1 trillion ogimanyi tugeze bagipanzaawo $1 trillion ogimanyi kuba billion emu ya $1 wano mulimu trillion 3 n'obuwumbi nga 8 nakugamba alina obuwumbi bwa $, simanyi 10 na bumeka simanyi alina ka trillion alina akawumbi kalamba ka $. Iye kakati abasajja abo mukubanga balina ssente ezitayina kati balaba nti kati ekyokubanga boogera in cash kijja kubanga kati kikisasamaza nnyo kati ne bagamba ssente ze baziteeke mu zaabu. Kati zaabu oyo omusajja aba n'akabuloka nga olaba size ya buloka eno gye tuzimbisa naye nga alinawo miliyoni ye ya $. Akabuloka bwe kati mufo ky'okutambuza n'ekimotoka mabegeye ekikonteyina gumotoka gunene. Kakati nti zaabu mwangu wa kutambuza ate kyala mwangu wa kutereka nti woterese zaabu aweza akawumbi akatali ka zaabu kaliddawa nze ne mala nfuna zaabu wano nyinza muntu alawa akatali ka zaabu kali mu nsi yonna kati tekuliko kubuuza bibuuzo wamugjewa zaabu tebabuuza wamugjewa. Kakati wano e Uganda tulina abayindi balina kali finale enakawaawo bungi batunda zaabu oyo naye nga zaabu akyasinza okuba ow'omulembe ali Sudan na Congo awo ne wana e Uganda tulinawo percentage. Kakati ensi zino waliyo zaabu ebichubuli ebifetefete anti kati kumutindo mulungi nga gwe baagala gaba mayinja nti kati ejjinja eryo ddiwa olodijjako cream oli waliwo ng'ali mu 70%, waliwo 50%, waliwo 40, waliwo 70, waliwo 99, waliwo 90. Waliwo kyempulira mbu zaabu ono mbu ngambe yeekola okuva mbu oba nali agamba simanga mwabaawo abantu abafedda ne babeereyo wansi amagumba gye gakoma okukaddiwa simanga wabaawo zi elevation zaawo ne biyana bikyukakyuka paka omuntu ng'afuuseemu zaabu ebijasi hiyase w'abantu naye nga ye zaabu byaliwo kuva dda bwe bityo kubanga n'okuva dda baasanga ne wana e Uganda baasanga ensozi nga zijjudde zaabu abaana nga mayinja bagazannyisa naye nga bba abazungu bakimanyi kati era bye byasinga n'otwetera obuzibu ebyo kubanga batematemamu bwe batyo akati ng'owumbawumbako wambuuziza ekyebbunya kino kijja tuyamba mu ngeri emu bweti nti bannayuganda tukkirize kiyinza tekisoundinga bulungi nti okuba nti Uganda naye yatekinze over naye nga kye tulina okumanya kiri kimu nti buli Uganda weesaggula mu nsi ezirimu entalo baba batukolera mu market ya business nti kati saa zino Uganda webe taking over bunya ffe bannayuganda abasuubuzi tugenda kubanga tutandika okutambuza ebyobusuubuzi bwaffe nga tuli safe okuva no paka bunya nga tewaliwo kiriwo kubanga babeeramu bapatrollinga ne security nga Uganda wogimanyi ku kya security yo yagenda wala so kakati ate nekyala Uganda tebadde busy amagye gabadde
gali redundant gali awo gali tegalina byakola bulwa bikolwa jukira government president ateka sente nyingi nnyo mu byokwerinda kakati obviously abantu bano babeereeyo kyovula nti osanga wano kati nga ubumenyi bw'amateeka bungi mu bitongole ebikuuma ddembe olw'ensonga bali awo bali aido bangi bali aido omusaala tegujja bulungi ate mutono kakati abaana bwe bagenda ne bakuba ebicuba n'ayingira ekkongo ne bakuba emmundu baba bakola babayita ssente abana baba bagenda tandika kwezimba bana bagenda tandika kuyingira amagye agalimu essente agakola obucuba zinandika tebaba bagezaako kiri mu constitution y'amagye kirimu kakati kankula ekyala buli woba n'amagye nga gabeera bubeezi munda ano ategafulumako bweru wa ggwanga obeera olina insecurity ekisooka tofuna intelligence tomanya kakati ekyokulala nti bano abaagala okuyeekera eggwanga bagenda kubeera bweru wa ggwanga kati bwobanga obweru w'eggwanga olinayo abaagala okuyeekera okuggyako gavumenti oba okukola ebyobutujju mu ggwanga kati gwe fulumya amagye gabeera eri beekubira eri baleme kwekubira nti gwe nalumanya nesalumanya okafiiremu wabula baba baagala okwekuba beekubira eri we beekubira eri kiba kituyambako ffe kakati ate ejje ery'eggwanga we lisinga amaanyi kitegeeza ligenda teekawo security eri abo abasuubuzi njaga kugezaako ku kyali South Sudan. South Sudan eyo 2007 wali nga tewaliwo factory n'emu ekola amazzi. Waliwo omwami bamuyita Buyaya, Buyaya Technical Service. Buyaya musajja ali musajja mugagga nnyo. Omusajja oyo nga ayine katwawe ekizimbe kiriko Buyaya. Ate ng'abeera yali abeera Bunge eyo. Kakati omwami oyo yalaba n'alaba South Sudan n'agamba nkoleyo kiyagera n'agulayo ettaka n'ateekayo factory ezimba amazzi naye awantu awaali tewali safe era Uganda yamala kuyingira South Sudan neekuba abayeekera n'egenda ng'ebongerayo paka Darfur yingirayo ngaani ngewoleddwa olukusa oba yo nga jesi yagala kulwana bulwanyi eweebwa olukusa temala gayingirayo buyingizi neekuba bukubi bintu bibeera bya diplomacy bakwatagana n'abeeri ababeera mu bitundu biri ebyeri awo wenyini lule katuyingiriyo ddala mu ggwanga lya South Sudan engeri gyotuse ku South Sudan South Sudan Uganda amagye gaayo gakyaliyo gyegali tegasobola kuvaayo Uganda ki ekigyetera okuyingira South Sudan kubanga president wa South Sudan tasobola kufuga ggwanga lye tasobola kufuga nsi ye Uganda obuyinza ebujjawa okuyingira eggwanga lya South Sudan era soko tunyonyolemu ombuza Uganda ebuyinza ebujjawa Uganda gwomugenyi okukyala ewuwo nga mugenyi nga si mubbi aba avudde ku kyokukyala ewuwo omugenyi si mubbi tuyinza okuba tuli bamukwano ba Luganda tuze tuwayemu tuludde okulabagana muze muwayemu kitegeeza gwoba omuyise komaawo mubeeramu n'omwakubako surprise akwako surprise kitegeeza oba omumanyi nga mumanyi kati naye kitegeeza era waliwo bamugamba nti awo wewange era oli waddembe okujjanga kakati president we South Sudan ye mukulembeze atasobola kufuga ggwanga lye nga ye muntu anti nkubulya ne cabinet ye ogenda kwekanga nno wattu mune ebisoboka kakati kiringangera nga olaba nti nkugambe nti olutalo lye Congo nti Kisekedi tasobola kufuga ggwanga lye kakati South Sudan ye Salva Kiir ye mukulembeze ye president atasobola kufuga ggwanga lye lwaki Salva Kiir we baali we baalwana nga beeyawula ku Sudan eri ey'amambuka ne Dr. Riek Machar kati buli mu Sudan golaba omukulu nti Jeno yali ayina ejje lye buli state yali ayina omugoberezi waayo gwera omuntu gwe bayawuliramu tebalina Nigeria awamu nga olaba wano twalina Kayiira ng'alina ejje lye nituba ne Osimanyi Oto Osimanyi ne Museveni najja n'ejje lye Moses Ali naye yalina ejje lye mu West Nile eyo kakati nga wokitaba kino kati kyovulaba omusajja Yoweri Kaguta Museveni mulaba edduka yabafunza bano bonna n'abajjako ebiwawaatiro tebasobola kubuuka tebasobola talina
lunyiriri nti asobola ogenda na commanding ewaabwe gyava kati South Sudan buli jeno nti tugeze nti jeno ava Masaka kati Masaka we South Sudan nga nina kugamba nti tugeze nti ava Tolit oba Yei mpulira Yei kakati tugeze nti jeno South Sudan ava Yei kati yo jeno ave Yei agenda kukulikrutinga abantu bo mu state Yei nga yabawandiika abagambe mwenna njagala mu joining tugende mu lutalo bwe tunebwe utera buli omwa mu Yei abana abamwetegereza ayatekawo I command Yei nga Yei agikulira atayeko abagoberezi be atata abawe n'obuyinza era ne police ezibeeramu ne barracks zibeeramu Yei abazivunanyizibwako kakati amale agende akwatagane president kati president alina omuconvincing ono okumujoininga n'ejjiri lyonna ly'abalina era president kazibazanjawulo mayinja ganjawulo bakwatagana kati era president amugamba nti ejjiri lireete linegatteko era ng'ono agenda ayita ejjiri lyonna nga bawandiisa mu jjiri awamu kakati naye wamuwa ekitundu nti egwejje n'ogundi ne gundi era abalina amaanyi kakati ng'ogenda nti Yambiyo ng'ogenda nti Toliti ng'ogenda nti Wau Boro yonna ng'ogenda oba kunvisingo ate bonna nga balina bye baagala era abo bonna bajjeno eri be bakyasinza obugagga era abo bajjeno ku nsaku ya gavumenti basooka okufuna omusaala era abo bajjeno avuga emmotoka ye ne ya bodyguard be n'agenda ku Central Bank emotoka ne bagitikka sente navuga naga just bantu balina sente za kulya era abo bajjeno n'omusala ne bazitambuliza mu motoka ati era bajjeno atambuza omusala gw'abasirikale be naguteeka mu motoka nagenda sasula abasirikale be eri Yei kakati aba bajjeno batuuka okubanga bamaanyi basinga president amaanyi kati kyovula nti South Sudan entalo zagendanga mu maaso olw'ensonga lwawo bajjeno nti jeno atuuka ekiseera n'abanga takkuta kati nati demand neyeyongera jeno n'abanga tagambwako kati jeno waba tagambwako mba mulina mulo power chief of staff wa commander in chief kati commander in chief okugamba ku jeno aba awanda muliro tongamba ngani osegedde bajjeno bajjeno nga ye bafuka bakatonda nga wakugamba nti vaawa oyo mukyala wo mwagala amutwala wagamba wawawo njagala watwalawo basirikale bajjeno ba bodyguard batandikanga okubba abantu abasuubuzi abasirikale bajjeno nabo nga beeyiyo bakalira jjeno abasirikale babajjeno batandika okukola checkpoints wateka checkpoints ezekimpatira mu makubo olwo kati gavumenti ebeefudde abasirikale babajjeno ng'otuuka oba ova ku bode kaya ogenda Juba otuuka Yei buli kalokosanko oyo komanda ali ku kaalaako ateekawo checkpoint buli mmotoka agikuba omusolo ogenda otuuka mu kibuga Juba gy'otwala ebyamaguzi nga emaali ssente zosasudde empitirivu kyovula abantu wasanga ebintu nga birinnya nnyo ebbeeyi olw'ensonga olwasente bajjanga basasula mu checkpoint nga noli alina kuseera okugjayo akasente oba tolina ssente nga weetisse buwunga nga agamaseko otikuleko obusawo biri ng'obuteeka wansi obw'obuwunga oba otwala bbiya nga bakugamba tikulako kuletiza bbiya bbiri oba otisse mazzi katoni z'amazzi Balamu abimanyi ebyo byenjogerako ne Balamu era Balamu ye munnayuganda yasooka okuyingiza mineral water amazzi mineral water bali banywa mazzi ki Uganzizi ate nagenzi nagoje oba gano ge babunyisa aya amazzi baganywanga naye amazzi batwalanga Uganda amazzi gasukanga kuvanga eriwa Khartoum kati ba blocking akawe kutula ne ba blocking Khartoum gatuchaga cyali byamaguzi biveri kiva Khartoum president we Khartoum babateka moto handiko ba biscuit alimu obutwa kati biscuit yo gwe balyanga nga bakenenuka musajja yabawa akatwa
oyo Bashiri yabawa akatwa banabe mmanga baddugavu yabawa akatwa yakwatira mu biscuit naye nga olya biscuit ng'ogenda kufa okumala omwaka mulamba ngo akakuwa mu January inafa mu January wa 2026 Bashiri yali wa mutima gwe gutyo yabatta nnyo ngo osanga abasudani nga bafudde naye nga afiri akenenukidde ku muti naye nga tinokuzika tebaziika ngera abasudani bafanga nga basenkawo busengusi ng'oli waafa nga obasenkawo nga akayumba obuyumba babuleka nga babuleka mwoyo afudde oba afiiridde ku muti awo nga basenka bavawo bagenda wala nga omulama bagulekaawo abasajja baafa n'asooka balumisa enjala ene Juba tewali nga yo factories kola tewali kiriyo tewali aine beyagala bekutuleko nga tabaina kye bayina kyovula omusajja galange eti yali tayagala kukutulako yali tayagala bekutulako awo wenyini mbadde yindo okujja ku Galang omugenzi Dr. Galang yali ayagala Sudan ebeeremu naye Sudan ebeerenga efugibwa muddugavu kubanga Sudan yali nsi y'abaddugavu era ekigambo Sudan kitegeeza mu Kyalwarabu kitegeeza black kitegeeza omuddugavu aba abasudani abasudani abe Khartoum bava Misiri bava Egypt bawarabu nibajja nibawamba eyo Sudan y'abadinka abadinka tina bone baveri Sudani yawe bagirekera abasudani abawarabu ne baddeno bagirekera abachi abawarabu kati bagirekera abawarabu bone bajja ne befunzawa ne befunze no maserengeta kati no maserengeta walingayo tribe ndala zayo ezabashuruku abayina bidoti webiti mu ate bana bayina enjocho ziti enjo bibadinka abadinka waliwo abadinka n'abanwel ngoyogedde ku tribe ezo tugenda kansoke nkubuze kino soke tuddeko ku Garanga nga ebbanga liwamala mu ggwanga lya South Sudan njagala onnyonnyole munnayuganda ali yatulaba omusudani eneeyisaye ya bulijjo omutima gw'omusudani alowooza nga ffe yeeyisanga omuntu omulala oba ye ayina engeri gy'alabamu ebintu by'enjawulo njogedde kino okusinziira ku bye tuwulira ku Sudan engeri gye beeyisaamu ne betulabako wano e Uganda. Olwadde mu Bible waliwo verse erimu egamba nti abantu abo abawanvu abaddugavu erimu Bible bakolimirwa kubanga bamma Yesu amazzi. Yesu yali musajja Yesu yali muddugavu. Era Yesu izo nazo nensi yali mu Sudani yani Yesu bitabo bigamba yali mu Yuda. Yesu yali muddugavu ne kabaka wa Misiri yasoka yali muddugavu. Era kyovola banti ebyo byonna byolaba ba Egyptian bye beekolanga ebyokwambala amaliba gegundi amaliba g'ensolo emitwe gy'ensolo nti ebyo byalanga mu Africa edda omufirika yayiganga empologoma n'agitta yayambalanga egundi okulaga muzira w'amaanyi bibakoppa eri abagundi kati abazungu olwokuba nti bo balinga abeeru ne batandika okubyambala okubikka nti kati bebatwala abantu eri obwakabaka bweri nti naye kati ono kati atwala kati mweru ba muwarabu ba mukiiki wa mu Yuda bawe byonna naye bali abalinga abaddugavu ababyambalanga kati nga tosobola kukwawula kyovula abeesiganga n'okwesiiga kati nga babuzaabuza nti balabe nti kabaka abadde omuddugavu afudde kati aliko azzeeko nibagenza nga balaga ekifaananyi ekyo nti naye muddugavu kati bo ne beesigasiga okubuzaabuza nga basigala bamanipulating abantu nibagenda nga bakyuka mpola paka mu kubuzaabuza paka mu mweru ddala nibakyusiwaliza ddala wa generation ng'egenda efa kubanga edda abasajja abaddugavu balinga basajja bamaanyi ekyo ovola nti waliwo zalwanibwanga bajjanga ne batufuna abasajja abaddugavu bagendanga ne balwana balinga abasajja ba giant bamaanyi era ezo piramidi zazimbibwa abasajja abaddugavu ba giant abamaanyi abavanga eno side ze Sudan eno okujja eno yonna ewaffe eno kati abadinka bakolimirwa kati abadinka bali basajja bawanvu nga bamaanyi nnyo era abadinka bakolimirwa kubanga bamma Yesu abasudani bamma Yesu amazzi bwe yali agabasabye kubanga yatambula eddungu yonna
n'agendayo n'atuukayo wantu n'asaba amazzi bamumma amazzi era olw'okuba ekintu ekyo kyaliwo e Sudaani omusango gukyasinza okubeera omusango ogw'amaanyi giri emisango ebiri okubuuza omuntu natakuddamu oba okujja okwata omuntu n'agaana mu ngalo n'agaana kuba babuuza bakwata mu ngalo akwata n'emminyira bw'ati nakwata mu ngalo kakati ekikyasinza okuba eky'amaanyi e Sudaani ntosobola kukyama wa muntu n'omusaba amazzi n'agakumma olw'ekyakolima bajjawo kiri ekikolimo e Sudaani bagaba kibayita amazzi oba wakatuuka bwoti n'okyama ew'omuntu asooka kukuwa lwendo lw'amazzi tebaagala kuddamu kukola nsobi nti twamma Yesu amazzi nti tumanyi tumma Yesu omwana wa Katonda omulamu emisambwa gyaffe egyedda anti emisambwa bamalayika enjo gwe musambwa anti mu Luganda tuwulira nti baalinanga ebiwawaatiro bye bali ku kido kya Katonda kati emisambo gye giri ku kido kya Katonda emisambwa anti bamalayika kati nekobanga ganti ne Katonda naye eti kati tudde ku neeyisa y'Abasudani nkubuuza enneeyisa yaabwe tufe tulabira mu kifaananyi kirala twaga tumanyi eggwanga litugenzeeko abantu beeyisa batya endowooza balowooza batya oba be bano bwe bayita kutta kulimu ki kakati Omusudani okutta kya bulijjo naye Omusudani alina ebintu bibiri byensinga omwagalako Omusudani alina amazima Omusudani alina amazima Omusudani agaba ogaba omanyi kuliwa ogaba kwabika bingi yagala kuboononeka obenga ajje pulo embozi ey'okugabangana yasinga gyagala awo nawe ngemwesiga probably produce ebyokwegabiranga abyagala okufa obufi atuuka n'akunyumiza akabozi n'owulya wena nga kakusi bwekiri kakati Omusudani musajja mugabi era Omusudani musajja w'amazima Abasudani olw'olutalo lwe babeeramu n'okubonaabona kwe baabonaabonanga kwabaleetera okubeera psychologically tortured. Abasudani tebalina pain, they are painless. tebalumizibwa kugambye okulumwa okubanga olina ky'omukozeeko obanga omutemi omusajja yeesala ne yeesalaasala bw'ati nasala emisuwa kubanga Omusudani addira gine kati ababaleetera ebintu ebyo baali bazungu nga tebeeyokya anti sikugambye nti abazungu be bayokya naye ababaleetera ebintu ebyo baali bazungu nti omuzungu mubi omuzungu alina ebyobufuzi bannange naye omuzungu yayonoona Africa naye omuzungu yatuzanyira ku bwongo omuzungu buliwe nzudde ebintu binyo neŋŋaana naye omuzungu ono omuzungu musajja kiki yakola Omusudani ekigambisa nti omuzungu yakola Omusudani ekintu ekibi ekitagambika omuzungu wagende Sudaani abasajja banayagala atandika okubaawula n'agamba kakati omuzungu ayagala atandika okwawula abantu bano naye ng'ekibaawuza omanyi kyali ki abasajja bano baali balunzi nga bansoba bisolo batambula nga balina obwo buddonke buyitirivu nga balina horse bitirivu nga balina embuzi nte ndiga balina eŋŋamiya abo bola abasajja ba Sudani kuba kati abasajja abo batandikanga okwebbanga ente kati kale tekwabanga kwebbanga nga wengaye nti abasajja abo baali balina amazima kati bagendanga ebyalo n'ebyalo nga byonna onava n'agenda ku kyalo kya n'asangayo amagana g'ente n'embuzi n'endiga n'eŋŋamya na biki kati byonna ne biriiranga wamu bo ne baddanga era abakulu ne batandikawo babeeradde ne bazina kakati abantu abo baatukanga ensolo zaabwe zatandikanga okubanga zeekola ki
zegatte wamu ne zitandika kati batukanga okutambula onagenda olaba ente zikendedde kati batandikanga entalo agamba ente zange zekazirigwa batandikanga okugenda okwagala okukimayo ente zaabwe zino zange kati batandikanga entalo z'ebiki z'ebisolo kakati batandika entalo ezo batandikanga okwetta kate nga walingawo ne tribes endala we zagendanga okuwasa bakugambanga nti gwe kwata eno gwosanga yenna mutte gwasanga nga notta anti gwasanga omuntu notta ng'okomawo ng'olagosse obaako ky'oleeta ekiraga nti mutwe obaako ky'oleeta ng'alina okudda eno alage nti asse kati yaladde eno n'alaga nti asse bamwokyanga balina enjokyo zebabookyanga okulaga nti ono muzira muzira bagenda kuwa omukazi waba oli muzira kati abazungu bano benda abaana ab'enjokyo abamu batta naye nga si zino ensale waliwo enjokyo ezabeera eziri ez'oku mikono zino ezikka awo bebabeera tribes ezitta nti bakwokya okusinziira ku bantu bosse buli wotta bakwokya buli wotta bakwokya bakulankinga buli wotta okutta tebakuyinamu bakuyinamu kyenkugamba ekyo kakati abasudani abo abazungu batandika okwagala obbajjamu ebintu ebyo kati bagala obbaawula nebagamba kati okutubawudde tutya kwe kubaleeta zino enjokyo z'omuki ez'omumutwe kati enjokyo ezo ez'omumutwe bayagalanga obbamaakinganga okumanya nti kati bano badinka kati abadinka abanwere balinga tebaawukana kati mundabika mu biwago kati nga bazibu nabawanvu batono osanga biwago babiwago osanga bali batono naye nga bawamba basajja bawanvu kati ne baagala okwawula abanwere ne baagala okwawula abadinka kati n'abadinka bano okwawula abadinka okuva mu bitundu tibavaamu kubanga state y'abadinka yesingayo okuba ne population ennene bane okuba n'ebitundu ebinene bangi kakati abadinka abo n'okuba nti ono dinka bolo ono dinka wawo ono dinka lumbeke ono dinka awiri dinka biki anti bwe badinka dinka wewu dinka wawu dinka bebolo bebalinga bana abaga nti omuganda wawu omuganda nakabala webatwe nti bano musayi mutabike omuganda oweerakayo owemasaka okitegedde omuganda weruweero biwe bityo kati n'abadinka bebatwe bakolaki webali kakati omuzungu ayagala ayawula abadinka okuva mu states zebavaamu kati abaleetera okutandikanga okubateekako zimaaka ez'enjawulo kati bo olwokuba baali basiru kati we baakoppanga abazungu bye baakolanga abazungu bwe baabookyanga enjokyo baaziyisanga ku ngulu kati bo bano we baatandikanga okweyokya beeyokyeranga ddala we baatandikanga okwesala beesaliranga ddala kati abasajja baasalanga abavubuka baasalanga abaana bwe bati n'amusala gino emisuwa nejibeera disconnected ku bwongo n'agikutula neba ne maaka ebinene webitobunanga alinga ensolo kati obwo omusayo gwina okudda ku bwongo ne bagukutula ne gubeera reduced kati omuntu agenda batategeera talowooza ekitegeeza aba balina enjokyo obwongo bwa butono wagamba nti bategeera tibategeera obwongo buki omusayo bunafu obwongo bunafu bwina omusayo mutono munki bunafu kati omuzungu kyekyo kintu kyebakola n'abasiriwaza ne basiriwala obwongo ne bukende n'asobola obbafuga n'asomba ebyobugagga kati bali abawalabu ab'emisiri batandika obbayingira kuba nobazza eno kati ekyovula nti enneeyisa yaabwe baatukanga kati nga olutalo lwavanga eno ne bapangisa Dr. Galanga yapangisa ejji lya UPDF ogenda omulwanirako mukubirako omuwalabu oyo Bashiri naye abajasi ba UPDF omujasi yabeeranga ne paketi y'omunnyo mu nsawo n'afa obugagga ndawuki ataafa abugagga ati nga omudinka okugenda eri ewaabwe okulaba omuntu alina omunnyo bakutta nga kikyate kyalinga kya bugagga omunnyo guno gwe bakola wano eno kyalinga kya bugagga ng'omudinka omuwaako kutunyo tunakongombola tunyo nawulya test eriko ng'agenda
agenda kubeera ku ekyo ng'agenda kukomba omunnyo anywereke pipa y'amazzi baabonaabona nnyo okutuuka ku extent nti baabamma buli kikozesebwa kati wamala obamma buli kikozesebwa ne bagenda babawa biscuit ne bamuluyayanira eyo neddafu abawa biscuit ne bamuyayanira naye ng'alimu obutwa ne balya biscuit ne batandika obbawa bijuisi ne busoda waliwo obusoda bwe babawanga nawo bulimu obutwa ne batandika okukukumuka kati abasudani bano omutima gwabwe onga bwogambye obula kuba gwogambye nti obwongo bunafu omuzungu yabunafuya ate ne babalwa nnyo mu lutalo kati obwongo bunafu buzaale bayinamu omutima omuvundu kuba gwobadde ke Sudaani bobadde beyisa batya nammwe abatali ba Sudaani kakati omuntu ng'omukyala wayagala okweyamba yeeyambira wali ng'otunula booti omwami nga yayagala okweyamba yeeyambira wali omuntu oyo omusuubira otya okutegeera ate okwegatta beegattanga era nga beegattirawo nga mulaba beegatta baba n'obuyumba bwabwe bo mu kalica tebasobola ebyo tebabikola nga abantu balaba kalica babikweka nnyo nti babeera wamu nti awo kasisira kabawala kano kabalenzi eri nyumba nene ya maama ne taata era omuwala watandika okukula n'agenda mu nsonga n'akulaakulamu nga bamuwa ensiisira ye yekka abanga bagambye ntigenda wasenawo omusajja aya kalica ogimanyi eri bakusange n'omwana w'omuntu omanye ebibonerezo by'obeerako kakati bali abasajja ekyobusiru kizaale kati tebayinanga toyi tebamanyi nti omuntu osoma ne toyi era bannayuganda n'abannakenya be bayigiriza basudani okusima toyi nti omuntu olina kuba ne toyi n'okubaako n'embeera ez'ombanga era waliwo ne bebazimbya toyi z'omu nnyumba ne bava eri ne bayita nga waliwo toyi z'omu nnyumba ne bagambye tusula mu nnyumba erimu toyi tusula ntya n'obubi bwange basula bweru fana nyumba zitula mbu self contained bonga bagamba babajjanga mbu kati bana bavudde Kenya bavudde Australia bavudde bo baraba eri babakibadde ne bazimba ennyumba bwezityo kati ne bajja bazadde bawe mu byale ne babaleeta mu zino ennyumba ezirimu toyima ne bagano zigenda basula bweru la ne bagamba nedda sisobola kusula mu nnyumba nga erimu kabuyonjo erimu toilet bakana kati nga bweru kakati abantu bano okutegeera kwabwe kwaleetebwa ebintu bingi okubasalasala ba disconnecting omusayi guno ogenda ku bwongo ne kiba reducing entegeera yaabwe ekyokubiri okubanga balwa nnyo mu lutalo ekyokusatu okubanga babalumya nnyo enjala ekyokuna enkulaakulana neerwawo kati enkulaakulana bwe yalwangawo balwangawo okutegeera okimanyi nti omwana omuwala nga atambula butambuzi oba omukyala nga wagenda mu nsonga tamanyi kiddako alabulabi nga tandise okutonyoloba ng'akwata enfuufu ng'akola ati watandika otutonya bwati kati ate abawala embwa esudaani ng'embwa zitambula zibeera n'abaana bawala nga watandika okulwala embwa emukombako omusayi kuna ku magulu bwe guti era ng'obala batambula byenkugamba bya ddala tugenzeyo nga betulaba niwo omutukude okugendayo ngera bakyali batyo nze mbadde nkola mu UN nga tubagabya sanitary pads bikyuba sensitizing okukozesa pad okusoma Bible okubasomesa ebintu bingi nnyo bituli mu basomesa byembaddemu era byebadde bisasuza mu UN okitegedde nga kubasomesa embeera zaabwe eza bulijjo ng'ogenda era kyovulaba nti abaana ab'obuwala bavanga wano e Uganda babanga ne Kenya babanga batunzi nnyeri bayonjo balabikako bategeera biki oyogedde ku ensonga eyo mpulira agamba nti omusudani omusajja si wakusema nti waliwo abaana baava ne bagenda ne bakola banekolera jange mbu baddukayo emisinde ne badda babajjamu zinnabaana babasokola nnabaana omusudani bwakubuuza nkupimireko kati ova nkumusajja okuva mu butobe nga tayambala nko ku bokisa ku pijama akula ati akulira ayambala kateeteeyi nga bayina zisemanengene ziringanga
jandogoyi endogoyi omanya endogoyi nga balina endogoyi nga balina emiyini giringa jandogoyi kati jukira bayambala buteteeyi kati kuva mu butoto akula mulinga asagala busagazi yewujja bwewujja kati enakka kati nagwa kuono abadde ava ku lwasa abadde nga ali ku bulwasa bwe yemolerako laba nagwa ku musudani babajjangayo zinna babaleetanga nga babasituddenga busituzi nga basokodde zinna baana bamuwadde $10 alowooza agenda kuzirya buli agende babawogolanga nze bulijjo mbadde mayinga byantu byakusaaga omusudani yakuba tayambala ndawoya kati omuntu ng'akuba tayambadde ndawoya nga yeetaya bwetaaya tebamusiba pampa tayambadde ndawoya ewatali basezi omusuubira ki nga baakula ne bawola ate basajja bawanvu bati bazibu kakati mu mbeera eyo tuddeyo ku nkula y'abasudani nti baakulya mu mbeera enzibu ennyo nti abasudani nga n'okweyonja obweyonjo beauty yaabwe ng'agenda kuddira agenda tabula obusa n'omusulo obusa bwete n'omusulo gw'ente n'akola bwati n'akola ddayi n'ateeka mu nviiri beauty ng'owunya busa bwekiri awunya bulungi beauty olwo nga abavubuka kwe bagenda ofiira ngati nga omusudani abavubuka okusikirizibwa omukazi okwegatta ku mukazi omukazi alina kubanga awunya wansi eyo omusajja awulira akawoowo akavundu akawunya atenge yegatte ku mukazi babanga bisolo ane kisolo ndaba kigisooka kigira kiti okitegedde awo omukazi amuwunyiridde n'awulira akaswapa omukazi awunya wansi andikulaga kyekika ky'abantu gwe b'obuuza kyekika ky'abantu kyetwagenda tubatereeza obwongo tubagambe no naye abasudani genda bawana uganda nga ndaba banyirira kyenkugamba weebaze gavumenti ya Uganda ekoze ebyewuunyisa ebitatuukiridde ebibi wano kyokka ate neekola ebirungi ebweru waayo esanyusiza ab'ebweru yes nti gavumenti ya Uganda yetereezezza South Sudan nti gavumenti ya Uganda yetereezezza Burundi nti gavumenti ya Uganda yiyo yeri mu kuteeka eddembe Somalia era yatereeza ne Rwanda yiyo South gavumenti ya Uganda yazimba omukulembeze omulungi owa Rwanda omulungi gavumenti ya nziramu ebintu bino gavumenti ya Uganda ekoze ebirungi ebweru w'ensi yaayo ebweru wa Uganda kyokka ate wane waffe neekola bubi nti yazimba n'etendeka n'ementalinga n'esupportinga omukulembeze wa Rwanda omukulembeze omulungi azimbye ensi y'obulungi ensi ennyonjo ensi taliimu corruption bulungi gavumenti yaffe yeinstallinze gavumenti y'e Burundi gavumenti yaffe yeekwatiridde gavumenti ye South Sudan gavumenti yaffe yeekwatiridde gavumenti yaffe yeyayambako Uhuru Kenyatta nga Raila Odinga ataddewo okutematema kw'abantu ak'ebijambiya nesindika abamagye nebagenda bakuba buli mujaluwo ne bamukuba kibooko bamuggyako ejjambiya Uhuru Kenyatta n'abeera mu bukulembeze paka yabuvaako twagenda ne Kenya nti bakuba emiggo jero okwogera nti Kenya lusobola mu kisibiri yali amaze okirabako maama nnyo kati ffe abatambudde nze nkoledde mu ensi zonna nkoledde Kenya nkoledde Rwanda nkoledde South Sudan nkoledde Congo nkoledde Somalia nkoledde Chad nkoledde Sudan nkoledde Ethiopia eyo nammanyi kibayita gavumenti ya Uganda kikyekola kibayita ejje lya Uganda erya UPDF era bidduka ejje bambino bya politics bino ono politics owamu akalulu akawedde nalaba abasirikale bwe baleeta mu kibuga wano tebaali nga balinganga bonna bano babajje mu bibira byawo nagamba Kyagulanyi ne mugamba kye tulimu kati kya ddala
mulimu aba Sudani, mulimu aba Somalia, mulimu aba Congo, mulimu Abanyarwanda, mulimu Abarundi. naye kati oyaba demokrasia akaseera kaka ne mugamba abamajje abo bemulaba batambula mu sululu mmoja akukuba omuggoza mama nyabo wawe jajja ndeka byowalaja tabitegeera osegedde aho kuba kiboko era balinga batta nga batta bakimanyi nti bibatta si baganda baabwe si bansi yaabwe nembagamba mwegendereze okituuse katakyali mu politics katugenze ddala kufa kyekiri kyeŋŋamba bwemuba mwagala eggwanga lino okukyuka bwemuba mwagala ensi Uganda efune demokrasi era ebeerenga teriimu butabanguko bwonna nakulwana kwonna omuntu alina okuddako alina kubanga munnamagye naye nga wa opposition wa demokrasi lwaki nkugamba ekintu yagenda okusoma tulina amagye mangi wuliriza mutimwagala kulya mazima tulina amagye mangi ebweru w'eggwanga agamagye amangi ebweru w'eggwanga singa mugamba nti mujjaho gavumenti eno mukumpaka Kyagulanyi najja tugeze Kyagulanyi najja Kyagulanyi mba oyo omwana agenda kutufuge mu maaso awo tukyali mu muteekateeka tufuge mu maaso awo osegedde nga tutandise okufuna demokrasi osegedde naye mumuwayo essaawa zino mugenda muttisa nti gana amagye singa gatandika okwekuba lirejje gana amagye agali ebweru ne gakomawo nga gazze okulwana ejje erikutta obuyinza abantu tugenda kufa bangi wagenda kubawo kitta abantu mungi naye kigenda okumalawo ekyo nti wemukwata munnamagye nti bannayinze mpumbye wumbye nteeseteese nkitadde addako ono aliko ye agenda kufa akibalekere watafa si wakuvaako tuwaliwo atafa twatafa agenda kumala kufa ate kati yagaana kati mugenda kukola mutya yagaana temugenda mujjako naye nze kye nali nsaba tulina mu opposition abasajja bannamagye singa Dr. Kizza Besigye yali aweereddwa omukisa nga ne Kyagulanyi waakula n'akwata eggwanga yali agenda diteeka mu demokrasiya Kyagulanyi odisanga lina demokrasi nga lisobola okufuga omuntu atali munnamagye civilian nti kati bano bannamagye bavudde mu magye singa bagenda ne bakwata obuyinza bwa Uganda bebagenda okutransitinga okuva mu military government to a democratic government government transitional government yes bagenda okutransitinga into a civilian bebagenda okujja obuyinza mu bannamagye babuteeketeeke babuteera awo nga ne civilian asobola okukolera exactly nga ne Bobi Wine asobola okutuula ku ntebe omunamagye n'amukubira ki saluti nga temulimu kanyoomonyomo yes nga temulimu kuzalawa kwonna kubanga bano abasajja betegeeranga bo bannamagye boogera olulimi betegeera babanga ba Luganda ng'abalongo ti omulongo omu wagenda Kenya omulongo mulala n'abeera wano e Uganda bwe banaatuukagana bagenda kuba ba mukwano nti singa oddira kano Kizza Besigye n'omukiza n'agituulako nga after Museveni nti ye asobola okutransitinga kubanga olwedde kati amanye embeera ya demokrasiya n'ebugye civilian asobola okujja gavumenti eno agizza mweno singa okwata Gino Mugisha muntu eyaliko CDF tebamala gabateekako batya nti ffe abantu kyekugamba nti ffe bannayuganda tetumanyi kyetwagala kati awo ogambira nti singa pulezidenti yayagaliza eggwanga lye butuufu yandibadde agamba mvuddewo talyagaliza ye tagenda kukkiriza muntu yenna mumufuga nga mulamu ekyo mwandibadde mwakiraba dda tekiriiyo agenda tufiirako obufiizi ne wanaafuna obululu bubiri ajja kwongerako zero nnyingi zifuuke miliyoni 2 lule tekiriyo siibula abatulaba ngamba siibula tugenda era ne sabbiiti ejja tugenda kweyongerayo mu ggwanga ly'e South Sudan naye okuleeta eddembe mu regionizi zaffe tulina okuteeka obwesigwa mu ejje lyaffe tulekere awo vuma ejje lyaffe okufuluma eggwanga ogenda
okulwanako entalo ez'ebweru babeera batusagulira nti basagulira gwe munnayuganda bwe bagenda ne basagula e Sudan ne bagenda e Congo ne bagenda gwe munnayuganda ali wano ogenda twala kasooli we Sudan ogenda twala amagi ge Sudan ogenda twala amagi ge Congo ogenda twala amazzi ge Congo nga Balamu yagaggawala ng'atunda mazzi e South Sudan n'azimbayo ebizimbe n'akolayo companies ez'enjawulo alinayo radio station bagita Radio 1 zina soka no jira ngako obulango bwa zina soko jiwo mulimu obulango wa UN obulango nateka obulango UN nga sponsoringa sports ebikonde basketball bichi Sudani obwanvu bwayina ku basketball era balungi nnyo mu basketball balungi abasudani mu basketball abajja kubalisera akuti so kakati ngowumba mudasi bana Uganda Dr. Kizza Besigye kati akaddiye twatumwina mu essuubi ne bambi byasiba bikutuka era nsaba gavumenti eno nti ekintu kye mugenda ebbalimu enkovu gye mugenda olekera Uganda nga Dr. Besigye afiiridde mu mikono gyammwe mute Dr. Besigye talina kyayinza kubakola Dr. Besigye tasobola kubayeekera bajjako nga mukyakuba Congo mukyakuba South Sudan mukyakuba Somalia Dr. Besigye talina ngeri gyagenda bakuba mugambe nti agenda bayeekera nedda Dr. Besigye wabanga waliwo ensonga emukwatisa ffe bannansi tetugiraba teriiwo mu mute ekyokulala mbadde nsaamwe bannayuganda batulaba muve mu byobufuzi ebyekisiru muve mu byobufuzi ebyekidiikuula mufune abakulembeze ab'enkizo mubaweeyo eno gavumenti egenda bakkiriza era tugenda funa transition mutunuulire Jeno Mugisha muntu oye musajja asobola okugatta bannamagye ku basiviliani Jeno Mugisha muntu temumulaba mwamuko ne mujja mu FDC ne mufula ekisasiro olw'ensonga nti abamulaba nti mukulembeze bebali mu mukuba mwe bannayuganda mukyawo omusajja ne mugamba nti oyo omusajja simanyi mbega simanyi biki mumuyise byonna bye mumwagala oyo ye mukulembeze asobola okubawonya kino kye muliko era Dr. Kizza Besigye musabira era manyi nti agenda kuva mu kkomera wabula musaba President Yoweri Kaguta Museveni ne Gino Muhoozi epesa lye mwakutte erya Besigye kyamu Besigye mumuleke abantu baagala Besigye mumuleke mute Besigye abeere free Besigye bwafiira mu ngalo zammwe abantu bagenda kubakyawa ebyo byebyange basiibudde oluyitaayita olunaku olwaleero programu egenda kunzikira n'olunaku olwaleero naye sabbiiti ejja tugenda tosobola kwogera ku ggwanga lya South Sudan nga toyogedde ku Garanga sabbiiti ejja tugenda kusunsula Garanga rolo kiji yali aplayinga mu ggwanga lya South Sudan nenfaayi mpulira bagamba alipoota Amerika yagikwatako kunoonyereza naye nakati tefulumanga mpulira Scotland Yard oba ekyo kitongole kinoonyereza biki naye mpulira agamba nakati tenafuluma ku nfa ya Garanga byonna anti nfa ya Garanga yasinziira wano kyova kyaswa gifuluma sabbiiti ejja ojja tusunsulira Garanga ye yali ani South Sudan nga tufunye demokrasiya ensunsula ya Garanga ejja kuvayo mujja sabbiiti ejja tugenda gisunsula nja gibasunsula naye sijja gisunsula enfaayi naye nja kusunsula byazze ayitamu ne Garanga yani era alina abaana ki naye enfaayi enfaayi sijja gyogerako nga gavumenti eno ekyaliko enfa ya Garanga mugesonyiwe olaba Scott Yard ekyalemereddwe fulumya ekyagikuumidde mu kwawa mwere bulungi tusigane omulundi oguddako. Lubalusewa TV mazima ku mazima.